Isiraeli bakkiriza wagenda kubeera uko okusinza ku Donald Trump mukulembeze wa America agamente abaisiraeli bakkiriza bagenda kuteeka wansi emmundu e Gaza. Bagenda kuba bateeka wansi emmundu okusinza ku Trump bagamente yeetega nnyo ayogera nnyo okusooka bagamente Ssaabaminisita Netanyahu agenda kugenda side eri mu America boogerezeganyemu nenga tanaba kugenda tutegedde nti abaisiraeli bakkiriza propose y'okukomya olutalo e Gaza tetunaba kutegeera details ezirimu ne bagamente at least ennaku 6 si kukomya olutalo wabula ceasefire ennaku 6 wabula ceasefire naye ate esobola okubeera permanent ennaku 6 wakati w'omu Hamas n'omu Isiraeli bagambye nti lugenda kuyimirira. Trump yayogedde agambye nti bakkiriziganyizza naye tetunnaba kumanya terms of the ceasefire so far. Ne Trump nga bw'atasirika atugambye nti olunaku lugenda kuggwa ennaku 6 Isiraeli ekkiriza emmundu giteeka wansi wabula tebannagiteeka wansi era mu kiri ekikeeseza olunaku olwaleero Isiraeli as usual baseka kubira Abaisiraeli bakagoggo abatawumuza mundu bakoze ennumba ez'enjawulo e Gaza basse 109 mu kiri ekikeeseza olwaleero Isiraeli esse 109 mu nnumba zibakoze e Gaza wabula bagamba nti akaseera kano bamaze okukkiriza wabeera ceasefire ennaku 6 okusinza ku Donald Trump. Abahamasi tebannaba kutuwa saidi yaabwe ku Isiraeli tenaba kukyogerako mu butongole nti olutalo lugenda kuba luggwa akadde kano naye Trump agambye Isiraeli ekkiriza olw'e Gaza nalwo luwummule okumala ennaku 6 n'ambirira newankubadde nga yo Isiraeli tennayogera n'Abahamasi tebannaba kwogera emmundu esigadde evuga nkugambye mu kiro kimu ekikeeseza olwaleero ennumba za Isiraeli zisse Abafirisuuti abasobye mu 100. Gwanga ku gwanga bannaffe abayitibwa Apple Skills Institute abagamba nti gwalina ekirooto okukolako ku radio oba TV oyagala kusoma mawulire oyagala kukwata kamera graphics design oba okuyiga okukola obulango bwa radio ne TV. Apple Skills Institute ly'ettendekero erisinga okubangula bannamawulire wamala senior y'okuna oba senior y'omukaaga waliwo diploma ne certificate wamu ne short course programs bakwaniriza mu lusoma olwa May June wamu ne August intake. Waliwo studio za radio ne TV omwana kyasoma kyakwatako omuzadde omwana nga teyayita bulungi mutwale bamuzuule n'atafuna admission ku university asobola okufuuka ow'enjawulo. Abayizi 50 banasooka okuwandiisa bagenda kuba basalirako ojja kuba ku noti 754 225 noti 754 225 songa ship with us bo bagamba nti beesige basabaze ebyamaguzi bwangudera okuva mu namugwange etibwa erya China bagamba nti mu nnaku ntono ddala lijja kuba bituuse e Mombasa zibe ennaku 17 e Mombasa paka Kampala zibeera ennaku 3 oleeta container number oba oyagala kwegatta ne banno mu nkola etibwa group egibakuyambako n'okuweereza ssente e China ate nga bakola clearing ne forwarding. Massa Plaza level 2 room number S17 okuliraana Equatorial Mall we bali esimu ya noti 7 noti emu nyamukage emu lukaga kyenda noti 7 noti emu nyamukage emu lukaga kyenda ojja kuba munange obafuna bulungi. Onagambye nti tuli wano Kawala ku Good Times twafiiriddwa omulonzi waffe Rita emmotoka yamwambalidde n'afiirawo Mbulaga yamusanze ku mulimu wakolera munange nga kitalo nnyo mpiseewaawo ndowooza yawoosiwe mpisaawo ku makyanga Kansala Sonko Haruna Badru bwatu bwategeezezza emmotoka emusanze ku mulimu n'emutirawo wali mu bitundu eby'Ekawala. Sonko Haruna Badru kansala wammwe bwatu bwabategeeza abantu abali mu Kawala 3 ebwabale nnyo munnange kuba nti otumbudde ate tubasaassiddeko nnyo abantu b'Ekawala. Big Samuel Ekawumu wabale kuba nti munnange otaddeko Pale FM ekkula eri omuntu wa bulijjo. Banaye tugenda kulabika nti tuwunzika ebyonnaku olwaleero. Bwetu wetambudde mukadde wange Dr. Katumba Hussein Jajja Wahabo wali ku Lwebu Sabala wabale nnyo kuba nti otaddeko ekkula akadde kano kennyini. Dr. bajukiza nti 26 nenga 27 lusiisira lugenda kubeera lwa byabulamu.